Amanya bampita Sheikh Lutfi Sulait era nga nze patron wa Electoral Commission eya King Fahd Islamic Institute. Okulonda kwaffe kugenda bbaawo ku Lwokubiri nga lumu July inshallah. Mukusuubira kugenda kuba kutya? Kugenda kubeera free and fair cause no mu kulonda kwennyini twagala abantu bano bafuuka abantu abaki ab'obuvunaanyizibwa. Sitwagala tetukola ekyo kye tutaagala babeere mu biseera ebijja. Tukola kyennyini kye twagala bafaanane nga bavudde ne wano muki era obulutu bubalira wano nga buli omu alaba buli omu n'avaawo nga muki nga musiimu. Linnya bampita Lutfi Sulait era nze atwala ebyenjigiriza ku sayidi ey'eddiini era nze patron wa Electoral Commission. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasibye mutyeyo mwenna abatulaba nga amanya gange nze Omumbejja Nakayenga Amina, head teacher w'essomero lya King Fahd Islamic Institute erisangibwa ne Busega. Ng'olunaku olwaleero tubaddewo nekye tuyita opening campaign eri abayizi baffe boolesezza bingi bazze ne boogera ne basuubiza, so tuli mu kuteekateeka omukulembeze ow'enkya. Omanyi obukulembeze tebuva mu bbanga, obukulembeze butandikire no wansi mu masomero gaffe. So ffe nga King Fahd Islamic Institute twewayo okulaba nga tutumbula ekitone ky'omwana ekyokubeera nga ali confident, asobola okwogera mu banne, ng'asobola okukola ebyo by'asuubizza banne mu ssomero, nga bwe tulaba abakulembeze abalala b'omu bitundu abeesimbawo n'akusuubiza n'akola ki n'atuukiriza. So neebaza abayizi bange bonna abasobodde okujja okubeerako n'ekibogero eri bannaabwe ne babasuubiza. Tusaba Llo Oweekitiibwa abasaasire byonna bye basuubiza babituukirize. Ne neebaza ne basitaafu bange ababaddewo nga omukolo guno gugenda mu maaso kuba gubadde mukolo gw'amaanyi nti bonna babaddewo, abayizi babadde basanyufu, buli kimu ekigenze mu maaso nga beewaayo okubeera nga beesimbawo balondewe. Era ng'okulonda kuli ku Lwakubiri bannange tugenda kulonda pulezidenti waffe, naffe mu masomero tuba ne ba pulezidenti, ba prime minister, ba vice na buli omu. So kowola abazadde tokotogera mwana wo bw'aba alina post gy'ayagala, muteekemu amaanyi omusuubize nti you can. Ne bwe biba biganye kuba mu buli kintu mubeeramu okuwininga oba okukola ki kuluzinga. So tweweeyo tubeere nga tusupportinga abaana baffe, tufuule abaana baffe abakulembeze ab'enkya kuba obukulembeze buva wansi. We nurture them starting from schools here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kumpuliriza musiibe bulungi.